Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Ensi ya South Sudan yakuze emyaka 5 nga yeefuga wakati w'obuvuyo mu kibuga kyayo ekikulu ekya Juba. Omwogezi wa Riek Machar James Gadet Duck byawandika ku mukutu gwa Facebook ku matimbagano ng'agamba Riek Machar yali awambiddwa byandibwa akabiriti akakoleza omuliro guno. Abajaasi ba Riek Machar byabagwa mu matu ne balumba olubiri lw'omukulembeze nga bawaga olwo ne bambalagana n'abajaasi b'eggwanga mu kaweefube w'okutaasa mwami Machar. Amabizinesi n'ebitebe by'amawanga mangi byaggalwawo mu nnambiro n'abatuuze b'amawanga g'e Bulaaya ne batwalibwa mu nsi ya Djibouti okwewala ekibambulira. Amerika yasindika amagye okukuuma ekitebe kyayo mu kibuga kya Juba era President Barack Obama n'akakasa nti gajja kusigala mu kibuga kino paka embeera lw'enaatereera. Abantu abasoba mu mitwalo 5 be bakafa mu nsi ya South Sudan mu myaka 3 egiyise era abantu kumpi obukadde 5 be bali mu bulabe bw'ebbula ly'emmere erisusse. Bannansi abasoba mu 3 be balusuddemu akaba mukana akavuyo akakabalukawo era abantu abasoba mu mitwalo 3 be bakuttemu engugu okudda mu nsi z'okumuliraano. Amawanga g'abadinka n'abanwer ge gasinga abantu abangi mu South Sudan era nga gabadde n'enkaayana ku nsonga z'ettaka n'ebyobugagga by'omu ttaka okumala emyaka. President Salva Kiir awagirwa badinka ng'ate abanwer bali mabega wa Riek Machar nga abanwer si bamativu kukyenga banayo ebifo mu gavumenti n'ebyobugagga by'omu ttaka. Mu mwoyo gw'okusonyiwagana President Salva Kiir yakomyawo Riek Machar okubeera omumyuka we oluvannyuma lw'omukwata ku nkoona mu mwaka gwa 2013 olw'okwegeza mu ntebe ye. Wabula abamu bagamba President Salva Kiir abadde asuula ku tebuukye. Newankubadde President Salva Kiir ne Riek Machar bakkiriziganya okusawo akalembereza ak'ekiseera bannansi abasinga beeraliikirivu nti wajja kuyita mbale emundu ziddemu okujegera. Poliisi y'ensi ya Amerika yateekebwa ku kigezo ekirudde okulabwako mu nnaku 3 ez'okwekalakasa n'obuvuyo nga kyava kuba poliisi okutemula abasajja abaddugavu 2 mu kibuga kya Minnesota ne Louisiana awamu n'abapoliisi 5 abattibwa mu kibuga kya Dallas nga bakola ogw'okulawuna. Mwami Alton Sterling eyali amanyiddwa nga Sidney Man yattibwa abapoliisi nga bamaze okumwekengera olw'omuntu okuwaba ku poliisi nti waliwo eyamusongamu emmundu mu kitundu Alton mwe yali akolera. Olunaku olwaddako Mwami Philando Castile yayimirizibwa abapoliisi olw'ettalefu ku mmotoka ye naye we yayatulira owa poliisi nti alina emmundu ono ofisa n'asaanyawo obulamu bwe. Enkeera Mika Johnson n'akuba amasasi mu lukuŋŋaana ng'alubirira kutta abapoliisi bokka. Abapoliisi 5 ne bafiirawo mbulaga era bangi ne batwalibwa nga biwala ttaka. Abantu ne bayiwa ku nguudo mu Amerika olw'eno embeera awamu ne mu nsi za Bulaaya mu bifo ebiwera. Ebizimbe byamulisibwa amataala ga langi ya poliisi eya bbululu okubona eggwanga era waliyo n'okukungubagira abapoliisi bano abafiira mu kavuyo k'amawanga. Ne President Barack Obama n'asazamu olugendo lwe olw'e Bulaaya ku lw'eno ensonga. Wabula omutimbagano gukoze kinene nnyo mu kuwanika abapoliisi ab'empisa embi ng'okuttibwa kwa Mwami Alton Sterling kwonna kwakwatibwa abatuuze 2 ku butambi. Era n'embeera ya Mwami Philando Castile ng'owa poliisi amaze okumukuba amasasi 3 yonna yalagibwa ku mukutu gwa Facebook okutuusa bwe yamira omusu. Omwaka oguyise bakaddugala abasoba mu 10 be battibwa abapoliisi mu ngeri ng'eno ng'abapoliisi 2 bokka be baakavunaanwa ng'ate abasinga tebali abakuba ku mukono. N'olwekyo ebitongole bya poliisi mu Amerika bitandise okuteeka kamera ku bamukuumaddembe bano okusobola okubalondoola n'okwewala obuvuyo nga buno. Abangi bagamba poliisi naye erina okubeera ey'ekintabuli okusobola omulembe nga guno. Wabula bannansi b'Amerika baali bumu mu kulwanyisa enkwatambi n'obusosoze bwa poliisi mu kaseera akazibu akaali kaludde okulaba mu eno ensi. Omusujja gw'enkaka gwefuddemuko mu nsi ya Angola. Omusasi waffe Sentino kaatwa ebisingako. Abantu 350 be bakafa okuva mu Disemba w'omwaka oguwedde oluvannyuma lw'ekirwadde kya yellow fever okuzinda eggwanga okumala ebyasa 3. Ab'ekitongole kya Red Cross ne Red Crescent bakola butaweera okusaanyaawo ekirwadde kino era nga beetaaga $1 akakadde kamu mu emitwalo 4 okusobola okutayiza ekirwadde kino mu buli nsonda. Yellow fever asaasaanye mu nsi ya Congo ekireesewo obweraliikirivu mu ggwanga. Kigambibwa nti yellow fever kawuka kayingira mu musaayi nga kaleetebwa nsiri era abantu abaakakkirira ekaganga bali ebitundu 7 ku buli 100 naye nga buno obulwadde busobola okulinnyibwa ku nfeete mu kugemesebwa newankubadde entambula si
si nnyangu nga bw'esuubirwa yadde ng'ekitongole kya World Health Organization batongoza kampeyini ey'okusobozesa okubaawo kw'eddagala lino eddagala terimalanga n'abalwadde bakyataawa nga kw'otadde n'abalwadde abeeyunira eddagala ly'ekinnansi naye abamu bagamba terikyawonya. Mu Angola aba Red Cross bakyalangi ku nju nga basomesa awamu n'okumanyisa abatuuze w'okusanga amalwaliro okugemesebwa yellow fever. Okuva mu Disemba w'omwaka oguwedde obukadde 11 obw'eddagala bwe bwakakolebwawo naye nga mu Angola buno obulwadde bukyaliyo. N'olwekyo IFR kyataddeyo $1 akakadde kamu mu emitwalo 40 okusobola okutaasa obulamu bw'abantu mu Congo ne Angola. Sigadde nze Jay Sentino ngamba weereza ku NewzBeat. Webale nnyo Jay Sentino naago gatutuusaako. Ekivvulu nyegenyege kikomyewo nate. Kino ekivvulu kijjudde ati ne music omusufu mu Uganda. Ne ku luno kiremeddeko nga wamalibu ku nnyama. Kino ekivvulu eky'ennaku 3 abantu okuva mu nsi yonna bakyeyuna olwabino ebinnonogo ssemannonogo. Abantu okuva Kigali, Nairobi paka Juba bonna obasanga wano nga basanyufu bazina balya banywa paka mungu bwabujjako eddiba anti bali ku nsibuko y'omugga Kiira. Ebyokwolesa ebisoba mu 10 byakuba wano ku butaka okuva Senegal, South Africa, Morocco paka Niger. Kino kintabuli ky'Abafirika era music omufirika wakuba ku mwanjo ddala. Ibako Omusenego, Jinku, Ukweli ne Fak Nairobi Electronic Wave, Sanjina ye wakuletera Electro Bahani okuva mu Mali, ne Gatopito wakuzanyira Electro okuva mu Angola amanyiddwa nga Kuduro. Kw'ogatta Jowile Sodata gy'okuyimbira akatambi ke lukuba ku lukuba ewatali kusaaga. Tosuwanele dislike kuba naye wakubaayo nga kubira rhyme ziriza nnyini ez'omwoyo n'obuwoowo. Abakwasi b'obutambi abasuku ba Ramon Production nabo baakubaayo. Ng'era nze naawe faaba okuzannya firimu y'amasase eno. Nyegenyege Festival yakubaayo nga 2, 3 ne 4 Septemba. Weetegeke tukibeeremu nga luli. Okumanya ebisingawo keberako ku www.nyegenyege.com. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tulolindirira amawulire amalala agokya. Nsigadde nze Survivor ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva mu studio paka ku street. Ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma.